So are you denying the offense or you accept it? Christine, is it true? Christine, Nanfuka Christine, oyine myaka 7, oli Muganda, oli mulimi, oli mutuze w'enkonge, mugombola y'Ekyampisi Mukono district. Naseje Halima, oyine myaka 5, oli Muganda, oli mulimi, oli mutuze w'enkonge, mugombola y'Ekyampisi Mukono district. Chilya Patrick, oyine myaka 19, oli Musoga, oli mulimi, oli mutuze w'enkonge, mugombola y'Ekyampisi Mukono district. Muvunaanibwa omusango gwa kujemera biragiro by'amateeka. Kigambibwa nti gwe Nanfuka Christine, Naseje Halima, Chilya Patrick n'ababa kyanoonyerezebwako wakati w'omwezi gw'okubiri mwaka guno n'ogwokuna mwaka guno ku kyalo ky'enkonge ekisangibwa Mukono district, nga mumanyi bulungi nti Nansereko Zaina yabamma access erigenda mu ttaka lye nga oluvannyuma lw'okufulumya court order eyayisibwa nti Nansereko Zaina ayongere okubanga yakozesa ekitundu kye ekifiibe 2 n'ekitundu. Nti mwe mwapangisanga ebikoosi okumuvuma gwe omwawabirwa asooka n'owokubiri n'okumukuba nga bamugobawo. Chilya Patrick, is it true? Mwezi gw'okubiri omwaka guno n'ogwokuna mwaka guno mwasangibwa nga mukozesa ettaka nga wadde mwali mwafuna court order nga yali eyimiriza ettaka libeere nga we liri lisigale nga we libadde. Nti gwe omwawabirwa asooka n'owokubiri mwali mukozesa eka 2 n'ekitundu ate nga n'eyabawabira yali wakozesa eka 2 n'ekitundu. Wadde nti gwe omwawabirwa asooka n'owokubiri mwasalawo kubanga mukozesa eka zonna era ne muganda Nansereko Zaina okubanga akozesa eka ze 2 n'ekitundu. Omuwolereza waffe yatugamba nti tugira tulima nga lawyer waffe. So you disobeyed the court order because of your lawyer? Kati mwanyoma ekiragiro kya kooti olwamu n'amateeka awamu. Is that what you are saying? Ekyo ky'ogamba? Ekyo bajja ne batugamba. Naye ne batugamba mulina eddembe okulinnya waggulu okwewolereza. Ne tumanya nti Semate lawyer waffe yeeyongeddeyo waggulu. Era n'atugamba nti mulime. Era waliwo ne Kasolo yabadde omutototo. Lawyer waffe n'atugamba nti tulime. Baatugamba bagende waggulu. Kati wakati yagenda n'atugamba bugambi kimu kulima. So you went against the court order? Kamenya ekiragiro kya kooti. Twakimenya naye nga lawyer waffe bamugamba okweyongera waggulu okwemulugunya. And they were sensitized by the DPC who went to the crime scene and explained to them. Ate nga mwabuulibwa DPC yagenda mu kifo ekyo n'ababuulira. Also because these offences are rampant, we prefer deterrent sentence. Era n'ensonga nti emisango gino mingi oludda oluwaabi lusabye muweebwe ekibonerezo ekikakaali. Lawyer waffe yatugamba nga mulime nga tulima nga tumanyi ye alina ensonga engeri gy'azikwasaganya waggulu mu kooti kubanga baffe n'omwana ngono tetugenda nga ye yagenda lawyer ntwatwa. Okay, before this order is, do you have to say about actions? Tukyoyogera ku bikolwa byo. Era mama ensonga zayogedde zeezo kubanga singa lawyer waffe yakugamba nti temudda naye ebintu abitambuza
era bwajja bagamba mulime si kirungi kulekamu nga temulimye naffe tetusinzidde ne tulima ku kibanja ekyo naye nga kyakitange kati twenenya nze gyabaza. So now that you know that the order is still in force, engeri gye mukimanyi nti ekiragiro to do any act that violates an existing court order, kati yandiragadde obategeeza nti tewali ensonga yonna eyinza kukkiriza ekikolwa ekikoleddwa mu butali bw'amateeka. if the convicts were not satisfied singa mmwe mwali temumatidde by the said court order n'ekyo ekiragiro kya kooti and you felt you have grounds to challenge the same, era ne mulemererwa okuba n'ensonga ey'okukyalenjinga ekyo, you should have done it through the available legal procedures mwandikikoze mu mateeka agaliwo by appealing this against the same order. nga mujulirako ekyo ekiragiro. The rule of law does not allow anyone Ekiragiro ky'amateeka tekikiriza muntu yenna to violate a court order simply because they feel it is unfair. okutyebola ekiragiro kya kooti kubanga bw'owulira nti si kyabwenkanya. So long as those orders were in force, you are bound to respect them. kasita ekiragiro ekyo kiba nga kyaliwo mubeera mulina okigoberera. I will take note from the submissions on record given by the accused person and even the state kati egenda kusinziirako bye mugitegeezeza mu abawawaabirwa n'omwami wa gavumenti. that there is an alleged lawyer known as Ntwatwa, waliwo looya agambibwa bwe bayita Ntwatwa most probably not a qualified advocate, ate nga si muyigirize, who actually advised the convict to disregard the order and do actions to violate it. yaba advisinga okumenya ekiragiro ekyo. It is on that basis that I would implore the police to take action kiriko ekyo nti kooti egenda kulagirira poliisi okutwala ekikolwa to bring these unqualified people posing as legal professionals to okuleeta abo abantu abeefuula bannamateeka nga tebali. their danger to their victims like the convicts before court, kikyabulabe ku bantu baabwe nga mmwe abawawaabirwa, and even bring the legal profession to disrepute. era nga kireetera n'amateeka okuba nga gamyonebwa. The court does not expect that any qualified advocate kooti tesuubira nti omuntu yenna omuyigirize munnamateeka would fail to take action to challenge a court order nti yandiremereddwa okukola ekyetaagisa okukyalenjinga ekiragiro ekyo, and instead tell his clients to blatantly violate the same. ate mu ekyo n'alagira bakilayanti be okuba nga bamenya ekyo. It is unfortunate for the convicts Kyamukisa mubi nti mmwe that were misled. mwawabirwa, Be that as it may, it's not an excuse, nti wadde nga kiringa bwe kiri si excuse, because ignorance of the law has never been a defense. nti kubanga gwokuba nti tomanyi tekikutaasa. kubanga agezezaako kunnemesa buli kiseera, annemesezza obudde bwonna nga takkiriza nze kugenda kugulwawo ndi wali, era ng'alagira abantu n'ateekako bakifeesi nga bali babiri ne Ssebuggwawo. Waliwo omusajja bamuyita Ssebuggwawo, ye simumanyi, wa musu, naye simanyi ngeri ki gye yajjamu okubeera nga yeetabaawo. Era bombi be bazze ku ttaka lya kkojja lye baatuwa, buli omu fenna baatuwa 2.5. Omulamuzi najja kulokasi n'asalawo, naye bazze ku ettaka eryange ne balirimirako. Ngenza okulaba bavuddeyo eri ewakojja batunzeeyo, omusajja atubasigadde mu bbanga, ate naye neewange batandise okulimirayo. Y'ensonga lwaki neekubidde enduulu. Nze neebaza gavumenti ya Pulezidenti Museveni kubanga ngikoledde emyaka, naye neebaza nnyo ekitongole ekya Anti-Corruption Unit okulaba nga kinkutteko ekintuusa wano wentuuse, kubanga bantadde mu bwengula. Era nze neebaza bonna gye bali, bannange mwebale nnyo okubanga ntuusa wano kuba bannemesadde ettaka. Neebaza Katonda agira abankuumira, aba State House munkoledde omulimu ogw'ettendo gwe sirabangako, kubanga mbonyebonye ebbanga lya mwaka mulamba aneebuba gwa ttaka limu, naye nga kivu n'ekisaliddwawo kooti. Era mbadde ngoberera amateeka ga kooti paka High Court bwe bampadde ki court order. Nze DPC yangamba tolina kyojja kukolerawo,
anemesa ebbanga lyonna ne mugamba kale kangoberera amateeka. Yabwe yajja yamugamba ava ku ttaka bajja kutemera ku ttaka. Yali badde amuwa security. Kyokka ate ekikwewuunyisa ye yajja n'asoma court order. Ndaga buli omu kyalina okuba nakyo. N'amulemesezaawo ekifo ekituukidde olwaleero kibaddeko bakifeesi abakikuuma nga tebakkiriza muntu yenna kulinnyako nga ne bw'oba nga nammwe ne bwe muba nga mupaakinze wali ng'era bavaayo n'emigo n'amajambiya bantu ne fayiro endala zaggulwawo ku bantu babe bakolako obulabe.